Osibyo tagwe omulungi achekomidde ku channel eno ya Fatuma Sulaiman. Nkwebaza jonna gyotuusako engalo era nenkwebaza okubeera nga okyali ku the one stop clarity center wano wennyini amawulire agasooka aga first hand information agayina clarity omwerere gabeera wano wokka tewetaga kutamwa yadde okumagaamaga ewantu ewalala wonna. Gwe eyakatwegattako munnaye nga gwe gusoose okulaba videos zaffe zino eno tugenda kusaba osubscribing ate gwe mukwano gwaffe omulungi onyigene notification bell osobola okubeera nga information bweti bwebera efulumye nga ekwataganako ba celebrities bomunange obeera nga ogenda maaso n'okugimanya awo wennyini w'obeera oli. Olunaku olwaleero tugenda okwogerako mukulu Cali ngono ali mu mpaka records omusajja ono bwayimba ogamba talent is this one. Tugenda kwogerako mukulu Big Eye naye tugenda mwogerako tulabe ate munnaye ye embeera ye ey'obyobulamu etuusewa munnange gwe omulungi. Tugenda kwogera gano akalimu Timna Sleep omuchala Sheebah kalunji gwe twamutegedde nti munnange yavuddeyo. Tugenda kwogera ku mukulu Jeff Kiwa okubeera nga akaseera kano sosozo zasigika zetugamba nti yageze maaso n'osayininga abayimbi babiri bapya omuli omuchala Rahma Ali wamu n'omuyimbi Samasoja. Byonna tugenda bikuwa okutandikirawo gwe omulungi munnange ku side ya mpaka records oba ew'omukulu Cali ngono atuyimbidde obuyimba obw'enjawulo. Omukulu ono mu kaseera kano munnange ebyokuyimba bye bigenze mu katabaga anti mu kaseera kano wetwokolera agenze munnaye okubeera nga ate munnaye agwa ku bbanja ery'amaanyi libalirwamu obukadde bw'ensimbi obuyitirivu. Munnange omukulu ono nga tannaba joininga mpaka records tugenze okutegeera nti naye yayina awantu wamu yali yasayiningiddwa era ng'omukulu amanyikiddwa nga Abdu yagenda maaso n'amusayininga n'amugamba kakati munnaye ogenda beera ng'ojjanga mu meeting okola ebintu eby'enjawulo okulagira dda nti oli part of this group. Munnange mu kaseera ako omukulu yasayininga era n'akakasiza ddala nti mazima ddala bino bye baŋŋamba ngenze mu maaso n'okubikkiriza. Wabula ate mu kaseera akataali k'amaanyi ng'ebbanga lye baali basayininze mu contract terinaba kuggwako yagenda maaso n'ablinchinga contract n'agenda maaso ye n'agamba kati ate ngenze mu mpaka records teyakoma ku ekyo ne meeting zennyini nga tekyazigendamu. Omukulu ono munnange mu kaseera kano wetuwogerera ekiwandiiko kyafulumye ekyo bakuntumye ne bamugamba gwe bye byoliko munnange bleach of contact musango gw'amaanyi era munnange tugenda kusiba ekitali ekyo genda tudiwa ssente zaffe ezibalirwamu obukadde bw'ensimbi obuyitirivu. Mu kaseera kano wenjogerera omukulu ono Cali egimu ku misango egimuvunaanibwa munnange kwe kuli okubeera nga aba Wise Technologies bamuvunaana omusango gw'okubeera nga yagenda maaso n'okutegeka ebivulu ogenda maaso n'okurekodinga ennyimba ez'enjawulo okugenda maaso n'okufuna abantu n'abeera ambasada wabo nga bo tebategezeddwako ng'ate bo bagamba nti contract yali egenda kubeera nga ate munnaye be balina okumanaginga omuyimbi ono. Okusinziira ku kiwandiiko kino ekyefulumizibwa abakulu aba Wise Technologies Limited oba company okikelembera omukulu Tumwesige Abdu ye yagenze maaso n'agamba nti omukulu ono avanjibwa million 18 mu emitwalo 82 eza Uganda. Era nagenda maaso n'ogamba nti singa balawyers b'omukulu ono tebagenda maaso nakubeera nga basasula ssente zino emisango gigenda maaso era omukulu ono the songbird omukulu ayimba n'ogamba nti wano wenina okukoma ku kye music agenda maaso n'okufesinga embuga z'amateeka ng'abeera nga asibwa ate okubeera nga ajjawo ebyo byonna ebyali byekoleddwa in the reason of the bleach of contact. Nga tuyongeddeyo munnange ku saidi ya Timna Sleep omukyala Queen Sheebah nga bwe tuzenga tukutegeeza munnange gwe aza following page ya feno nti omukyala ono olugambo luzenga lusasana ebbanga eriyise nti yagenze maaso n'apatinga Ways ne long time manager amanyikiddwa nga Jeff Kiwa n'ensonga emu oba endala. Munnange nno omukyala ono Queen Sheebah yagenze maaso n'abeera nga ate ye munnange ebyo ebyokubeera nga abeera I want to watterly appreciated I want to watterly comfortable yagenze maaso n'agamba nedda ebyo nze sibisobola Sheebah waabwe kangende maaso n'okubeera nga I live my life my way. Munnange olugambo olwakatuuka ku desk yaffe nga luliko clarity luli nti okugenda kw'omukyala Queen Sheebah tekwageze maaso nakubeera nga
team no sleep kugireka chechi mulwansonga bwe twogera mu kaseera kano abayimbi abapya emibiri emipya abantu abamanyi talent abalala basayiningiddwa dda omukulu Jeff Kiwa era nga bwe twogera ebifaananyi bizzenga bisatulatinga omukulu ono Jeff Kiwa abadde manager wa Sheebah Kalungi ng'alina omwana muwala Rahma Pinky omwana ono gwe twogerako omuto mu myaka naye ate nga mu music industry bambi ate naye atandise okizimba omukyalo ono bambi Rahma Pinky ayogerwako yagenza mu maaso n'abeera nga naye munnaye omukisa gw'okubeera nga ate amanagingibwako one of the people abaludde mu industry agufuna mu ngeri y'emu n'omukulu Sama Soldier naye omukisa tegwamulese mabega anti mu kaseera kano we twogera ate ye ne mu group mwabadde munnaye bavuddeyo ne bakonfaminga nti ye omukulu ono agenda maaso n'okubeera nga ate munnaye ali under team no sleep era nga manager we agenda kubeera nga ye mukulu gwe tumanyi obulungi Jeff Kiwa wadde nga abasinga bagenze mu maaso n'okugamba nti omukulu ono alabika y'omu ku bantu abadde baswamye omukisa gwa Queen Sheebah munnange lwansonga twamumanyira kayimba keyayimba n'omukyala Queen Sheebah akamanyiddwa nga Mpalaavu oba Ngira Laavu akayimba kano kasatulatinga nnyo era ne kateeka omukulu ono ku level endala oba oliawo n'omukulu Jeff Kiwa we yalabira nga omuntu ono ddala yeetaga abeereko manager we wabula kyetwakonfaminga kiri nti omukulu ono mu kaseera kano we twogera bwe tugamba nti abantu abali under the management of Jeff Kiwa naye tetumuleka mabega byonna binava ku luuyi olwo tujja beera tubikutu ingate tweyongeddeyo ku nsonga z'omuyimbi ye Big Eye munnange kino kize okuclarifyinga nti munnange omuyimbi ono embeera ye ey'obulamu si nnungi yadde mu kaseera kano era nga bwe twogera ali ku kitanda agenda maaso n'okubeera nga ate munnaye afuna obujjanjabi asobola okubeera nga January wanaatuukire babeere nga bagulawo munnange ate baddemu okuyimba nga bambi ali bulungi naye wabula agagatuuka ku desiki yaffe gatukakasa kimu nti omuyimbi ono okusinziira ku post gye yakoze yagenze mu maaso n'agamba nti finally I've been admitted I need your prayers guys nasaka akayimba ke yakafulumya nti say yes bambi omuyimbi ono yeetaaga essaala ze buli muntu yenawona woli bambi musabire asobola okubeera nga ate ekintu kya industry akitwala mu maaso kubanga bambi alina n'emirimu emirala gy'akolera eggwanga nga mwe muli okubeera part of the Uganda Musicians Association ekibiina kino nga kyekitwala abayimbi munnange ate katusabe Mukama Katonda amusuuse asobola okubeera nga addayo ku stage n'atukolera ekyo kyennyini kyasobola okukola bale kubeera nga obadde nga otugobera okuva yonna gye twatandikidde okutuusa wano we tuwunzikira webale nnyo omulimu gw'okola gw'amaanyi see you ciao bye